Abanafa awuliriza wano ku 92.3 Fama. Professor Julius Nyanzi omuwulidde mukyaleese ekigambo nti asiika obulamu. Asiika obulamu atassa mukono wansi 225. Njala okutegeeza gwawuliriza yonna gy'oli nti omukisa guguno gukuguze ng'ennaku z'omwezi 14 lujja kuba lunaku lwa Sande. Mu mwezi guno gugenda okutandika ogwa Desemba. Gwe kennyini awuliriza ogenda kujja wano ku Voice of Africa Kololo ojoonone naddala eddagala lino oba products zino Professor Julius Nyanzi zakuteekedde. Mwenna ababadde mu misomo gya Professor Nyanzi abagibeeramu egy'okwejja mu bwavu wali ensambya kye bayita sukaali w'amatugonda tewali atakimanyi. Sukaali ono w'amatugonda buli muntu yenna abadde amugula siringisa omutwalo gumu. Naye kati ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 14 Desemba sukaali w'amatugonda buli kamu kajja kuba kagula siringisa 8. Bannaffe mwe abalina zi restaurant, bannaffe abalina kampuni ezikola juice, bannaffe abaagala okusuubula, abaagala okugula akamu kubanga akantu kamu koguza ennusu 8 osobola okakozesa okumala emyezi nga 4, 5 oba 6 kubanga oddira amatondo gali 3 gokka g'otonyeza mu kikopo ne kinoga ate nga sukaali wa butonde atagenda kukosa mubiri agenda okugwongera amaanyi n'oba ng'onywa caayi awedde emirimu matonda 323 nga g'otaddemu. Bwe kiba kidomola kya butunda oddekamu amatondo galinga amatondo 20 gokka ekidomola ky'obutunda kyonna ne kiba nga kimaze okutereezebwa bulungi ababukozesa nga mulimu sukaali. Professor Julius Nyanzi akuleetedde amajani bagayita naa. Bwe mwe abagenze e Saudi Arabia mukimanyi ekimu ku bintu abawarabu kye basinga okwagala okunywera ku caayi bamuyita nana. Nana mwenna ndowooza mumanyi ababeera mu hoteri ddala e Madina yo gyasinga okulabika ennyo. Bubaawo obukoola buba bwa guliini obugundi okanoga oba okakuunyuula n'okassa ku kikakopo ka caayi. Nana kyekyokunywa ky'abawarabu wano ekisooka kireeta akawoowo, ekyokubiri kiyongoosa kalongoosa omubiri, n'ekyokusatu kagogola egundi emimiro. Tugeze oyinamu emimiro kagirongoosa nana. Abawarabu kimu ku kintu ekyebbeeyi era abagende Uhudi abajjudde wali abantu gwe basinga n'okugula abava mu nsi nga Pakistani nga Turkey nga ludda gwe basinga okugula abawarabu bamuyita nana. Kalungi nnyo nana ono. Nana osobola omukozesa nga amajaani wakaawo. Nana ku lunaku olwo ajja kubeerawo wano nga 14 Desemba. Nana ajja kuba ku mutwalo gumu n'ekitundu. Ekipakiti kya nana kya gumu kitundu ku lunaku olwo. Kakati Professor alina kyakolesedde ekirala ye butto gwajja mu nsogasoga. Butto nava mu nsogasoga ayambako mu kujjanjaba obulwadde bayita obwa infection nakuno bw'amaanyi nnyo muno, enkovu, ajja ekifu ku maaso, abakyala balina ebizimba munda munnabaana bamujja mu nsigo za nsogasoga. Naye ajja kubeerawo ku lunaku olwo kusiisa omutwalo gumu n'ekitundu. N'olwekyo mbagamba ekigambo kiri kimu wano kyansi wejjidde ku basuubuzi. Abasuubuzi mujje mufune ebintu ebyo. Namwe abasawo abatunda ebintu bya habo temusobola ogwa nagamba abantu basembereze ebintu nga bivudde w'omukugu
nga 14 Desemba ng'okera bukezi ng'ojja wano ng'osubula byoyagala ng'ogula kamu ng'ogenda oba bulungi. Bannange sukaali ono sukaali ono sukaali ono baaba kiri ate kyagenze walaka sukaali maama wo tugeze okwata sukaali gobadde ogulya kati abaana bawumudde ewaka mukoza kiro namba ya sukaali kumbe buli lunaku ba buli naku 2 ogula akantu kamu kanusu 8 abaana holiday yonna n'abaga sukaali gwe mukozese ewakaawo. So n'olw'ensonga eyo anjagadde mbategeeza olunaku olwo olw'e14 omwezi ogwa Desemba. Voice of Africa Radio ne Prof Bio Research basazeewo okubasiima olw'obuwagizi bwammwe ku bintu n'eddagala lyabwe. Kati nno babikuleetedde ku miwendo egisaliddwako ddala mu nteekateeka y'asiika obulamu emalako omwaka 2025 lujja kuba lwa Sandenge ennaku z'omwezi 14 Desemba wano wennyini ku Voice of Africa Radio Kololo. Kino tekibangawo ow'erimu waakutemya kwabiri jangu bakujjanjabe nga weegulira eddagala n'ebintu ebisaliddwako emiwendo era ogenda kumalako omwaka ne ssente ng'oli mulamu. Sukaali w'amatugunda gw'onywera mu buli kika kya caayi n'obutunda ate ng'aziyiza obulwadde bwa sukaali abadde ku mutwalo gumu ojja kumufuna ku 8. Amajaani ga nana muyite peppermint ajanjaba alusa gawonya okufuluuta asima ekiwanga agabadde ku 2 ogenda kugafuna ku 1 kawawaagano dama azigula obwongo aziyiza okukankana ne kookolo avudde ku mitwalo 2 nadde ku mutwalo 1.5. Ensaano ya Herbert Sauda esitula abasirikale mu mubiri n'okujjanjaba endwadde endala ya kugula nusu 8 mu kifo ky'omutwalo. Cough bomb atalaba ku bifuba ssenyiga akalaakiro lubyamira abadde ku 15 wakugula 10 zokka. Butto w'ensogasoga ajanjaba infection enkovu ekifu ku maaso prostate fibroids n'okwesiba mu lubuto abadde ku mitwalo 2 ogenda kumufuna ku 1 gw'omulwadde omujjanjabi omusuubuzi anoonya omulimu tosubwa mu kisa guno ku Sandenge ennaku z'omwezi 14 Desemba ku Voice of Africa Radio ekololo okuva ku makya okutuuka akawungeezi. Okumanya ebisingawo kuba ku 0703 152 152 asiika obulamu 2025.